wadduka okuyitibwako tegedde gwe ogatta ennaku ze ez'omwezi ogatta nnyukuta emu ku emu ng'ogatta plus bw'ofuna 7 11 awula bw'omaze ennyukuta z'osembayo zigatta n'ofuna single digit otegedde naye bw'ofuna 11 22 oba 36 ozigatta kati abo bantu abayifuga kati era kati kambanya ogambe omuntu wa life path 1 be balida b'ensi abafuga ku nsi mu nsi eri physical kati aba life path 7 be bafuga mu nsi ey'emyoyo wala n'abafuga mu nsi y'omwoyo mulaba abantu mu kkubo kutambula abantu twenkanya maanyi dolini waliwo omuntu essaawa zino bw'anyiiga buli kyayuga kikola ki nabawulirako abo kati waliwo nzirayo n'okugamba nti mu bulamu bw'ensi ebizibu ebiruma abantu byangu byakutereeza n'aterera atagenze na mu ssabo takutte ku ddagala baba obanga oli eyo gwe nga wakola saddaaka ne bakunaaza omusaayi ebintu biri bisatu kati bijjawo bagambako olwaleero bw'oba wakola saddaaka y'omusaayi ne bakunaaza omusaayi wakola ekibisakiririgo ekibisakiririgo bw'oba wanuunirako wayimbirako kazindaalo obanga wagendako ku bitaala by'ebbakuli wakola ekibisakiririgo sakiririgo bye biki kyabakadde kye bakitegeera okimanyi then ekyokusatu kati it's doing what as a grave scene. Yes. Wow. Kati ekyokusatu kigenda bazibuwa nnyo okumanya nti kiisi ya mugaso nnyo okusinga ku ssusu. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. All right. Hi, lovelies. Welcome to Love Life on my YouTube channel, Doreen Asasira. Eranga kasubira muri bulungi. Thank you for liking, sharing, commenting. But I am sharing a link, you guys. But I am with Komeza or Mr. Jonathan. Team Unserious Waga Waga, whatever that is. But take all line, take all line. Muage. Na mumanyira ku Subaru lines actually. These days, sikutagera omwaka guno ongateza banagenda mu bibuuzo byange. Happy New Year. Happy New Year. Omanyi nkumanyi katogenda tani. Ntegedde ogenda gamanze biba Happy New Year. Si enyugade kyegamba. Bw'ona amala okwezuula ne weetereza. Ogambe Happy New Year. Oba tokyali mu timeline ya bulijjo. Kubanga everyday eba weekend ewange. Tegedde. Ekyokulala tusagamba Happy New Year ido omwaka gutegekedde obulyanga bagali ku overnight njagala ploti njagala nyumba kuno omwaka netuwandika ne wansi tebiri ebyo ate urachi batugamba funa vision book mu bulamu bw'ensi no wandika 10 points zoyagala this year mu bulamu bw'ensi tewaliyo kirungi kyakwesooka tegedde. Anyways ennaku zino muna yakyusiza kyebadde njagala omugamba ennaku zino yakyusiza line yebakwata ebintu byayogera nekye bamukula bamulumba wano bwagamba yes nasoma ku Bible ate namala naddako eri awalala mulina okwezuula naddamu najja scripture nagamba mulina okwezuula kati ekiri wali tukitegeera tuconfuse nze fena tuluconfused ate kakati Bible ate kakati twezuule ate kakati waliwo kyewayogera sepenje wayogera nogamba yes it's okay omukama kirungi n'omukiririzamu is very good omusaba yes n'okukola akola but njagala omanya ekintu kimu ebintu byebirwawo olina okuba ng'oli mugumiikiriza nnyo naye nga bwe bakuyitako kakati lwaki toddako eno newezu neŋŋamba Jonathan what is your point ng'otulemeddeko mukwezuula ekikyusa obulamu bw'omuntu bwonna togezanko mu bulamu bw'ensi n'obeera extremist. Extremist ye muntu alina endowooza ngakkiriza mu kintu kimu nga yalooza kyekituufu olekangawo gaapu toyinza kugamba nti oli mumanyi ng'ate omanyiko kimu kyokka omulala ajja kujja ku challenge nga kulowooza nti byobadde omanyi byaki kati nze olwaleero ebyobusawo mbimanyi
era mumanyira leero okuba omusawo era bwobanga oli eyo nga musumbawo oyagala mukebera waba mutuufu omusawo omuganda wamukebera waba mutuufu tunoonyeeko tukubuulire omusumba oba omusawo alina okuba nga wa life pass 7 11 22 oba 33 asigadde beeyiiya ojja bitegeera life what pass 7 11 22 oba 33 ekyokulala nti dolini buli lwo kati nze nasoma ebyobusawo nembimanya nensoma ebyobulokole nembimanya bayibuli ndi ku mutwe wano wulira film national nasoma paka ku 33 degree nensoma ebya mamoni bali ba letter of saints nkyakugira olaba kati bwoba toyinza kweyita mumanyi ng'omanyiko kimu kyokka otegedde so wagamba kwosome byonna nze nyina obisoma byonna zerinondeko ne bamamoni nabo mbawulira abo kati bwe bagamba okwezuula abantu balina kibayita misconception bwemugamba nti kwezuula yalowooza genda mu ssabo kyo tuba tumanyi okwezuula is knowing yourself no one knows you better than you otegedde era ekyokulala nti abantu abasinga abali bo tebeetaaga te kwezuula beetaaga te kuwetereza bulamu bwabwe omuntu ofuna miliyoni ya sente omwezi bwagala kwezuula okyali mu kikolimu tuveeko tutuganira bannanga kakkana miliyoni emu is the best pay tosala nakuwasa bani mu kikolimu omuntu afuna miliyoni ya sente omuntu agenda okukuba ekyeyo abona nawali mu kikolimu tewali muntu ali ku kyeyali bulungi wulira ne gavumenti gwekooye emuwa bwambasada wali yali avuddeko mu bwambasada ali obulungi wano nafuka ekyomugaso ekyokulala ambasada kigomanyi kuba tewali muntu ali bulungi atamanyikiddwa ate oyawulanga okubeera obulungi n'okubeera omugagga kati bagenda kujja batwasamiraawo kati waliwo enjawulo y'okubeera obulungi n'okubeera omugagga nti olwayo abantu bangi banneegomba nesiri mugagga oli bulungi banneegomba ensonga lwaki essaawa zino nti nze nyinafuna okumanyisibwa nemmanya what values tegedde tosobola kufuna ssente obulako kyofiirwa tandikira awo tewali ayina ssente atana kyeyafiirwa afadhali ofiirwa essanyu olinawo gwomanya anoonya oluzaalo nga mwavu olinawo gwomanya azaala omwana akulukuta eminyira akulukuta amalusu nga mwavu so buli lwofuna ssente zibako kyezikugjako bona bonna abanoonya eddagala ly'amaanyi g'ekisajja bagagga kyova olaba nti banoonya bugagga nabo ayagala afune sugar mami amukakase tegedde kati bwe tugamba okwezuula nga tuvudde ku saidi y'okwetereza wali kubanga omuntu afuna kakadde kati katubalemu katononyo simple mathematics bw'oba ofuna kakadde kitegeeza omwaka mulamba ofuna emiliyoni 12 emiliyoni 12 mu myaka 10 oba ofunye obukadde bumeka mu myaka 10 oba ofunye biliyoni 1.2 biliyoni tosobola nagula plooti ekololo naye bakusasula emyaka 10 mu maaso olina agamba kwatiddwa ekisa let me pay you 100 bundi musaala gwo for 100 years osigala oli mwavu otegedde kati nze sinabaga siri mugagga naye ndi mbulamu obulungi kubanga I know what it takes okubeera bulamu obulungi ate obulamu obulungi bwemaintaininga waliwo gwolya nti leero mugagga enkya mwavu as long as I can maintain what I am nze era seewolangako siryangako loan tegedde I always live within my budget tewewolangako sibimanyi ebyo nti nyina newolera kyesobole kati ate nekyo tuba kigendako baani abatalina kwewola ye mu budde katugende wali bw'oba yagala kwezuula wo kye bayita alignment olina okugatta ebintu ebi ebizibu ebirimu abantu mu bulamu bw'ensi bigwa mu kategori ezo 3 woze bayita psychological problems nga ye kimubonyaabonya engeri gyalabamu ebintu the way they perceive situations obadde okimanyi abantu badde basuubira okwekalakasa bakagawuliremu nabiwulidde nga bagamba emotoka yange ekizimbe kyange kati omuntu engeri gyalabamu ebintu waliwo agamba nti nze sijja kuwasa nga sigaggawadde that is a psychological what problem waliwo agamba nti Museveni atusibye mubwavu
nene yebuuza toli bakagawala okay jebali kati kategori eyokubiri abalina spiritual problems abalina ebizibu ebiri spiritual mu nsi ey'omwoyo nga bali tied balina captivity the under spiritual attack yes bakwatiddwa bawambiddwa goloozi oli muntu otambula abali mu spiritual what problem yes kati kategori esembayo bayita numerological abalina numerological problems nga tebamanyi nnambiko zaabwe number my birthday kati era bw'obuuliranga bagamba nti omwana bamulambika bubi kitegeeza tamanyi nnambi tebamulambika kusinziira ku maanyi gali wali eyo date of birth yongiraba ebanga GPS location ebanga ye data yenna akwogerako dolija ku simplifying era weewuunya bulijjo waaki obadde owandiika application nga tebakuwa mulimu oli bwemukola shortlist n'amala okukola interview ng'afunako abantu abo ng'agenda kubaddira ng'agenda eri ng'afuna omugezi nga mubaliramu ali gwasobola okugatta ku kampuni yamugatta kukola bawadde namba 5 kubanga ye mu nnambiko yayimiridde bulungi alina kyamugattako era waliwo abagamba nti nze sikimanyi abatamanyi birthday zammwe bakikola bamugenderevu kukweka mu system ojja kugamba bagambye abantu asiri okuba ab'amaanyi mu nsi life pass 7 life pass 11 life pass 22 and 33 kategedde kati basoboka bakene bagamba bonna balina life pass 33 batibwe kategedde kati gola okuba bakukwekedda kuzeeza omwezi entuufu oba owonye kategedde era abantu abasinga oyo bajja kugamba awo nti ezange entuufu ate size ziri ku lupapula bakakola kagenderere okay yes era nze twagenda okugenda mu kalulu nga nze namaze dde okubala ani agenda okuwangula okusinza ku numerology era nze saapanikinga kubanga I knew what was going to come up. Yes. Era ekigaggawaza omuntu yenna is the ability to predict the near future. Wano COVID bwe yali ajja abamanyi. People knew earlier. Dola bwebe naagwa waliwo abamanya mangu. Bwaba banazuula amafuta egundi ehoyima waliwo abafuna information earlier ne bagulayo ettaka. Etegedde. So getting information earlier nga tonna bakwesooka mwaka gwo mwaka gukuleetedde ki? Tubale gwo tubalani. Tubaloli. Brother tukubale. So tugenda kufunayo sample gye tugenda okubala wano. Tumubuli wakakasata na mu kamera. Okay? Tugenda mubala. Yagenda kutudda mu bye twogera bituufu basibiki? Sibituufu. So kiche mbalija bagamba nti bayito okwezuula ogera mu alignment ya bitu meka bisatu nomanya nti you are psychologically fit, you are spiritually free, ekyokusatu you are numerologically in the right place. Chicho you know kola when and how. Each day carries a different vibration, each month carries a different vibration, each year carries a different what? Vibration. Omuntu ayina omwaka gumu myaka mwendo okufuna sente. Nkademu omuntu ayina omwaka mu myaka mwendo ina mu mwaka omu gumu gwekuyita ko bamaze kwa mistiming. Kale kyavuwaza abantu atuka mwaka gwalina okufunya mu sente. Nakulyamu amarawo that agala kusigala afuna ki? Agala nazinaroza magana kusigala ngafuna sente. Yes. So bwekyo olina okumanya wano kyekiriwa. Nti bw'onaaba teweeterezezza tosobola kukayanira ddembe nga gwe ate omanyi oli bulungi. Amazima mangu gakutegeera naye ate mazibu gakukkiriza. Okay, tandike. Muganda wange wazaalibwa nga mmeka? Tugenda kukozesa ono nga sample. Tugamba amazima waba bategamba sebyo. Yes. Teeka ennaku z'omwezi. Wazaalibwa nga mmeka? Nga 10. Ogwo 11. 1999. Ono yazaalibwa nga lumu ogwe 11 1999. Kati nga 10. Kati ono olugezigezi lwayo teruyinaayina era Eva yo atategeerera Eva yene baba mu meeting nga buli kimu akitegedde afadhali awanike omukono n'abuuza ekirelevant. Okategedde bwe kiri seba ekisiro kiri Eva yagala okuteesa
akalanira obukulembeze bwekemba kulembere tubere ku kyokulala oli mugezi nnyo but you confuse yourself even on small matter. Oh Lord. Bwekiri gwe kyowulira mugezi naturally is very intelligent but he confuses him. He's confused on like the path to take. Tasalawo. You question never come up answer is simple word after that postpone the package okategedde kakati tugende maaso nchi tuyamugatta kati niwo buzibu bwoyina mu bulamu bwo toweebwa era buli kimu kyako era akola nnyo era bw'aba alina kintu kyatandise kutakivaako bwekiri bw'aba alina kyaliko taka mujja ku kyakola afeeta tamikubakuba n'abyonoona bamugaanyigaanyi naye mu bulamu bwo toweebwa era bonna bawakufuna ssente olina ku myaka ago olina mumala kukoona myaka nokulaba ku ssente ayongeremu amaanyi wona byali mukola azanye mubuzanyi otegedde after 40 life will start to make what sense. Tugende maaso mpola mpola kakati katugende ku mwaka oguwedde 2025 ne 2024 jijukira tusoke ojijukira tuwe ku 2025 kati 2025 yali paka 2024 walina okuwasa simanyi kyekyagala okuwasa 2024 yalina okuwasa kati abadde mu mwaka oguwedde ng'akozesa amaanyi mangi okulaba nti abeezaawo buki obulamu era ng'afiringa nnyo lonule katuga ku 2026 egenda kunyiga terimu ssente towola muntu teweewola tegedde towola mugamba mazima tegedde towola muntu tewola kati tuleme kirwako interview twatugitta kuba tebamulabako bajagayes kakiri ekiti guno omwaka teweewola towola n'akasente koofuna kakwate bulungi kubanga you are like it is going to be a challenging year for you tegedde ne bw'onaaba gwe toli challenge yafe at least someone close to you ajja kuba challenge nti naawe onyigirizibwe otegedde era bumwaka guno afadhali oyinza n'okuba nga gwovuga emmotoka yote opakinze ebbayire bakutomera butomeza afadhali era ofune what challenges kyangu nnyo n'okulwalira mukale saka mweraliikiriza kubanga it can all be sorted kisobola okutereezebwa waliwo oyogerera okwezuula olw'okugira okwezuula kati we have to determine kati obizibu byona omwana tebiri spiritual biri psychological byonna ayagala obukulembeze abuyaayaanira ali bleeding kugamba ateekamu amaanyi mangi nnyo okutubiri kuorganized ate mugezi naye he confuses himself kati otalina amuloga otegedde you just have to work on yourself obenga you a quick decision maker otegedde kegambye obenga osalawo mangu paka in delaying making a decision you're missing opportunity otegedde kati naye bw'aba yawandiika life goals manyi guno mwaka alina kufuna kino etabu wejjira kati anda basinga baconfusinga numerology ne astrology kati astrology erwa kati astrology wayawukana ne numerology astrology ali nnyo culture tegedde ate apredicting ebintu tasobola bikyusa but this is numerology ye kyayina ati ye apredicting ebintu pati kati ono kyensobola omuyambako essaazi okutereeza omwaka gwe you have to get more skills and avoid investment this year ojja kufuna sente kimuwadde solution nyangu just use skills and avoid investments togula ttaka bajja kuguza empewo oba ne bonaaba oliguza ojjadde gula bbeeyi otegedde kubanga kati naye ate mulungi okuddayo n'osoma it's a good year for you to go back and what and study kubanga ogenda kuba mentally what yes kati next year it's a year for freedom ajja kuba tayagala mufuga kukyusa mulimu kukyusa kitundu wabeera are you planning for it next year yes so change your location and job kati ffe tuba tumanyi era bwolaba omuntu gwasobola okola omusobi omuntu omwennaku z'omwezi kati olina I can know when you can want to kale kakansoke mubuulire olwaleero kyekyo olwaleero kibadde kyakoze emmundu gyalimu olwaleero mama yeah, it has been a challenging day for you olwaleero how has it been yes kati ate nkya
ojja kwa enkya ojja kwagala okweyawula obeereko wekka olye nga oli mumudu yakagendako out kubeera mu solitude. So kikyengezako bagamba nti life was not meant to be hard for us. We were created to come here and enjoy. But greediness, all suffering eza buli muntu begin with desire. The more desires you have, the more suffering you have. Buli kubonaabona kwa buli muntu kutandika kubaako nebyalubirizwa bingi. Era omuntu atana kyayagala tunamukolaki. Era abaana bonna abawala ekibafudde bamalaaya kubaako ne bye baagala. iPhone 17 bwe yafuluma wano abaana baabalya. Omanyi abaana be balidde lwa trip za Maldives na Zanzibar. Kotegedde kasita oba ng'olina byoyagala mmotoka jasi ayagala mmotoka ne bamulya ne bamulimba n'okukola ki n'omulimba. So kikyengezako kukwayayitinga wano nti obulamu bulina kuba simple. Gwe kyolabanga ekizibu mu bulamu bwo oba kirabanga ekitono. Dolini nze seetaaga kuwa ddagala okusabira otereere nze ekigambo kyenkwogeraku kikubaako. Kati abaana bonna abawala abali eyo nga wazaalibwa nga 10 nga simanyi nga 4 14 simanyi ogwokuna 9 9 2 abo tebaweebwa. Ne bwakuwa n'omugagga tamuwa abo beekolerera. Kati n'oyo mwami kyali taweebwa buli kyayina kifuna muntu uyoze batera kuwawayo. So kati obulamu bwe bwatu bwagenda okubeera ye is the hard work. He has to put in an effort to get something. Okay? Kati kyaba alina okukola ate kuwasa mukazi nga alina omukisa gwa ssente n'ayanguya system. That's how we manipulate the system. Bwegenda ofuna omukazi nga azaalibwa nga 28 ogw'omunana osirike. 28 ogenda kulaba nga ssente gwe kyonna kyagala kwa ssente ziyise mu ye. Abakazi bawulira nti bamubbako omukisa bwe yamwagala katereera. Okategedde. So byo tebikola makulu kubanga message si ya bonna. Naye ate binagwa mu matu g'omuntu gwe bikolera tayagala kunyumira bujumirwa. So mu lugendo lw'okwezuula njagala omanye nti essabo oba okusamira nayo ddiini. Kyo kituufu. Tegedde nayo ki ddiini. Kati abamu kummwe mulina amaanyi ag'enjawulo. Teweetaaga nagenda mu ssabo bagana kubbako amaanyi g'olwa kuba tomanyi kyokola ki kyoli. Nze ŋŋamba abaana bonna abali ku kyeyo bonna percentage ennene gyempimyeko wano ne mubala bonna baliko empewo. They have speech what problems. Amanya atya wegatte ennaku z'omwezi wazaalibwako nyukuta ku nyukuta ng'ogattemu ku emu ku calculator bw'olaba ofuna 7 11 22 33 wadduka okuyitibwako. Tegedde gwe bw'ogatta ennaku ze ez'omwezi ogatta nyukuta emu ku emu ng'ogatta plus bw'ofuna 7 11 awula bw'omaze ennyukuta z'osembayo zigatta n'ofuna single digit. Otegedde naye bw'ofuna 11 22 oba 36 ozigatta. Kati abo be bantu abayifuga. Kati era kati kambanyo gambe omuntu wa life path 1 be balida b'ensi abafuga ku nsi mu nsi eri physical. Kati aba life path 7 be bafuga mu nsi ey'emyoyo. N'abafuga mu nsi y'omwoyo. Mulaba abantu mu kkubo kutambula abantu twenkanya maanyi. Dolini waliwo omuntu essaawa zino bw'anyiiga buli kyaluga kikola ki. Okay? Kati waliwo enzira n'okugamba nti mu bulamu bw'ensi ebizibu ebiruma abantu byangu byakutereeza n'atereera atagenze na mu ssabo takutte ku ddagala. Baba obanga oli eyo gwe nga wakola saddaaka ne bakunaaza omusaayi ebintu biri 3 kati bijjawo bagambako olwaleero. Bw'oba wakola saddaaka y'omusaayi ne bakunaaza omusaayi wakola ekibisa kiririgo. Akatuli kyo kibisa kiririgo. Bw'oba wanuunirako wayimbirako kazindaalo obanga wagendako ku bitala by'ebbakuli wakola ekibisa kiririgo.
sakiriri gwe byebiki kyabakadde kye bakitegeera okimanyi then ekyokusatu kati it's doing what as a grave scene. Yes. Wow. Kati ekyokusatu kyekyo ekyokusatu kigenda bazibwa nnyo okumanya nti kiisi ya mugaso nnyo okusinga ku susu. kiisi ya mugaso nnyo. Omuntu omuwa kiisi afadhali omuwa susu wona tamuwa kiisi. Soko lindeko. Soko lindeko. Sina kukisinga muntu. Lwaki simukisinga? Nanti kati tolina oli mulokole. Tugenda awo mpolampola toli mulokole. Toli mulokole. Yes, gwokola otya. Bayibuli egamba mu bbaluwa ya John esooka 4 nti oyo ali mu mmwe w'amaanyi nnyo okusinga ali muki mu nsi. Era bayibuli emu neekugamba nti mulongoose emibiri gyammwe kubanga ye yeekaalu yange si bwe kiri. So our body is God's temple. Yes. Niyo mali yayingira ate mubiri gyaffe bwe yamala okutonda omuntu yafuuwamu omukka. Okay? So sharing someone nakwisinga kati kambazeeko emabega. Solomon nga byalinga mu Bible. Interview eno simanyi yeetaaga interview doli okwakolako interview kyogenda okukola tujja kufuna endala seri kyogenda okukola ogenda kukola live ya TikTok. Tunyonyola abantu nga babuuza ebibuuzo bya lining bagende ku gundi kuki wabina ebintu byetaagamu live feed omuntu abuuza ekibuuzo amala asobola okukola ki woze bayita 7 chakras. Okay, 7 chakras zikola zitya. Era twayimbanga akayimbe mbuto mama yatuzaala abaana 7 n'atumbira obukulejje 7 okajjukira bali bategeera 7 chakras. Esooka yenkoggo wano spinal cord wekola ki weekoma kati kyokka gyekoma kati yo number 1 yesinga okuba ennafu. Number 2 byebitundu bye ebyekyama. Number 3 lwe lubuto. Number 4 gwe mutima. Number 4 number 5 lweki throat obulago. Kati ate obulago bwedde obw'omugaso bugatta third eye ne pineal gland oba plasticious. Kati kyokka bigattira wano ku bulago ate wano so wali thyroid gundi. Yes, kati bw'olimba omuntu obulago busaakaala. Ng'obadde olya weekend si bya bonna. Yes. Ekyokulala nti kyova olaba agenda bba akatwiki abaana bagenda kukola obuseegu wano. Kati bw'okisinga omuntu omumwa gwa wansi oba ofunye access ku throat chakra. Bw'okisinga omumwa gwo waggulu. Era bw'oba oli eyo nga omukazi we yakulema okutuusa ku ntikko. Owulira mukisinga omumwa gwo waggulu omala oyisemu omukono omukwate ku gundi kuki ku spinal cord weekoma wansi wano spinal cord ku mumwa waggulu. Wano. Yes. Ojja kulaba nako tugende mu maaso kyasoma. Kati wulira kati nga bwe mbadde nzikuwa nga ziva wansi zigala zinkulizinga mu maanyi. Kati bw'oba omuntu kiisi oba muwadde access ku pineal gland, third eye, throat chakra, omutima n'omuwa ku lubuto n'omuwa tegedde zona bazifunyeko access. Abakulese bulere kyova abazungu baagala nnyo kagooti kubanga abakuwadde access ku chakulezi 2. Era kyova olaba bw'olaba omuntu gweyagala omutima gwongererawo okukuba. Kati abantu abasinga yes abantu abasinga bino ebintu biwanvu nnyo tuli mu bikoonako mpolampola but we can kijja kusinzira ku bibuuzo byammwe bana babakola ki mubuuze ebibuuzo munange mukomyawo next time. Yes ajja abikomyewo abiddemu. Kati tuddayo wali kugunda ebintu 3. Kati bw'oba wasaddaaka ffe empewo zaffe ezawano lubaale waffe tasaddaakirwa. Ekyokulala bw'oba nagamba eki ekyokubiri bw'oba wakola ki ekyokubiri nagamba eki ku byaki bibiri nagambye 3 wagambye watuwadde 2 byekabeka ekyokusala wetu nakitugamba kyoksa nakyogedde wakyogedde tokwegera ebibiri bye twasookeddeko
ebyokugira ekibisakiririgo twagenda kinaki sakiririgo sakiririgo bobuzeni bwe wali oyimbiddeko ku muzindaalo obadde ogambye omuzindalo gumanyi tolinayo kabi gulya bikuyitamba nikojja bagamba omuzindalo nogamba ne kiisi tobimikisinga okuyimbira ku muzindaalo oba okugenda ku bitala by'ebbakuli ekyo kibi sakiririgo bagaya kikubulirawa then nogamba ne kiisi sakiririgo eyokusatu gyobadde ogenda otuwa anti nagambye kiisinga omuntu bwomukiisinga oba omuwadde access ku shakula zonna bamumaze okusharinga omwoyo wano wansi. This is just a bottle or a store to transport semens. This is just a bottle. So we should stop kissing. Buli muntu yenda golora gwali okisinze yakulya. Nobanga sa. Bira obo mwaro mu access kushakula yo zonna katugende wali. Tumanyi abandi bakatonda. Kati bwe bagamba okwezuula tebagambye nti bakuzuule wabula weezuule nti for you to know nti Katonda ali mu ggwe, to understand that God dwells within you, era bw'olina amaanyi. Bw'osoma mu Genesis 1:26 akugamba tusomewo bajja kunyiga bw'oba osomawo Genesis 1:26 bajja gatutugera ebyobulimba Genesis 1:26 njagala nti Katonda ali muki muggwe yebannanga anti password tusomewo sagala abantu banyige katutwala kumanya Katonda ali muggwe oba bya bulimba. Genesis 1:26 Genesis 1:26 tugende mpolampola bapapaki balina okuyiga sekyo igamba ki? Okay, so igamba let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures. Tumanyi okuyitawo Katonda atutonda mu kifaananyi kye mu ngeri ye. Mu bufunde tuli ba RDC ba Katonda ku nsi. Toli mu kati kambuuze Museveni asooka obwa RDC n'omukubirako mbu ate security nkole nti aba okuwadde obuyinza kati kola omulimu gwo omukubire omugambe omulimu gwange nakoze ki nagukoze. So Mukama so basically jogaba yabituterawo bina for a reason. Tuina amaanyi God the powers. God gave us the power. Step over scorpions and snakes. Mugende ku nsi and procreate, but he never defined how we should create. Era Yesu akugamba wali mu first Mark 1:38 nti mugende mu nsi mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Preach to all creatures. Mubabuulira abantu bokka. Bena kubira n'ebisolo byonna n'emiti. Era bakugamba nti ekigambo gospel tusobola okugenda tusobodde Katonda tukyamudefininga kati Katonda oyo ali muffe yeffe Katonda kyova olaba atugamba tumusinze tasobola kulwanyisa sitaani ffe tumusobola. He lost his power n'agisitaani yakuffe. He gave us too much. Kyova olaba nti bw'oba weekanga oteekayo bw'oti emikono. Do you know why? To block? Si kublocking. Emikono gyalina okuvaamu amaanyi. Era kyova olaba China bagamba mukungufu bakola bati bakolakola ebintu byabwe bakulaga they are demonstrating to you nti emikono gyo gyalina okuvaamu amaki amaanyi. Kulaba oti ate kulaba oti zibye bwoti no kulaba bwoti mukole pattern bwoti nawe kulaba bwoti ulire unachoulira unachoulira ndoli No. Ulinga ina chaulire Kinetic. Yes, kati Energy. Obo ejire emikono gyalina okuvaamu force naye baakugema mama wo baamugema olidde ebimere bibi kati okusenya yes we are altered kati eddagala lyamanyi lwetusenye liri mu fluoride yeerabiza abantu ate bagamba no fluoride is good but mulimu ekirungo ekyo kyerabiza eddagala lyamannyo otegedde kati tubeere nga tusenyesa ddagala weeririra kwase tujja kubira muntu kala nkati owadde tegedde njogere
diba bayita diba nebyabawalabu diba balimanyi bajja diba abantu bababuufu abantu babuufu. That's a good one, eh? Yes, but teri mu kiri ekiki yes kati doli ni kiki mbalezako kugamba nti abantu basabye ne basaba tebamanyi nti balina obuyinza obwabaweebwa dominion. Omuntu bw'asaba aba beginga okusaba oba beginga kati ate if you overplay oba osabiriza the overplaying is kusabiriza, but we are given power to command. Katunda kyali akulaga wali bwe yatono omuntu yasooka bwe yatono omuntu yasooka yamukola nga twali mukazi lwaki yali aleeta Yesu ku nsi yali yeetaaga omukazi ali naakulaga nti yamufunisa obuti batamukutteeko. Kati kambako ekintu kyembagamba olwaleero buno bwavu bwe butukozesa wano tulina kusobola na mukazi buli lunaku. Tetulina kusobola na mukazi buli lunaku lwaki? Tuba nti abasajja baluzinga n'amaanyi gaabwe baluzinga n'entegera yaabwe. The more you become so close to feminine energy oba ng'omusajja kati abali marriage bandikoze marriage komera. It's a prison lwaki. It's for people the moment you lose your seminiz bo baagala buli ssaawa obeere ng'oluzinga biri ebirungu bukyo nga wengatta oluzinga focus obeeraawo. Kati lwaki tolina kwebaka ng'okooye? Why being busy? Bikula Bayibuli. Bw'oba ng'oli eyo nga toloota weetaaga immediate help. Nze ndudde okuloota. Kyabulabe. Waliwo obuzibu? Omuntu alina okuloota. Bikula Job. Tuwe ekitabo kya Yobu. Job what? Job 33. Job 33 katika ku 14. Job 33 wole tuseo soma oluzungu lya olukambwe. For God speaks in one way and in two, though man does not perceive it. Or God speaks again and again, though people do not recognize it. 15. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on men while they slumber on their beds, or he speaks in dreams, in visions of the night, when deep sleep falls on people as they lie in their beds. Katonda ayogera abantu kuyita mu birooto nga beebase. Kati gwe basoota midde gwe basooka oyo ne bw'onaaloota ojja byerabira. Waliwo abalota ne beerabira. Kati okuloota nga weerabidde nekyo kye mulekerawo okusuza essimu emitwetwe. Bw'olaba ng'oluddewo okuloota kasooke kuwa simple solution. So kulekerawo okusuza essimu emitwetwe. Tengiteekawo nnyo. So kitegeeza nti aliko giteeke awala. Bwe talako ogiteeke wala nnyo. Then kati bw'oba toloota kitegeeza aliwo yabba ebirooto byo. Kubanga woolina okufuna okuwolesebwa. Babba n'ebirooto. Abantu babba mizimu gy'abantu myoyo n'akuba ndoli n'otambula ng'oli holo. Obadde okimanyi nti pasenti y'abantu abasinga ku nsi tebalina myoyo. Bayita NPCs. Manipulable characters. Be bali b'owulira mbu tuwekalakaase bo ne bagenda ku mulimu. Otegedde kadoli ni gwe kungamba tuyagala kuzaala. Nga waliwo omwoyo. Bwekengera. Oyinza okuba ng'oli NPC. Kuba gutonyiga gwe mu kintu kyaba simple. Oh Lord. Njakulaba kwani gwe walonze. Gwe nalonze Munyagwa. Kyo kyano kyagalako kibannange. Kikwano kyo. Munyagwa tuviira ku dolini wange. Munyagwa jju. Ate Munyagwa no kale katuveeko musajja wange. Kaakati gwe nawe naali awo nga toloota ekiro kizibu kiri awo. Then waliwo abantu abaloota ennyo nga badda ku ssomero. Bajja tuli mu gatano issues tuzigasa omulundi gumu. Tugasa psychological, spiritual ne numerological. Tugasa omulundi gumu. Are you following? Yep. Ndimugezaako bitegeera by the way. Tujja bidding ano ojja bitegeera. No mbitegeera but like very confusing. I'm like weekanga kati so olota ngodda ku ssomero there's an issue. Okulota ng'odda ku ssomero. Ebiseera bisinga siini gy'otera okulota eby'efaanaganamu.
oba primary oba secondary, that's when you lost your subconsciousness. Era kati mwe uli mu kuza kugambe baako kyojjukira okola ki. Kati kankuwa example. Omwana bw'aba atandika ewaka bw'aseka nga bakuba mu ngalo, bw'ayogera nga bakuba mu ngalo, bw'atengenera nga bakuba mu ngalo, bw'atambula bakola ki? Bakuba mu ngalo. Kyokka ate bw'agenda kusoma nga babimungana byonna. Bamuga sit down, keep quiet, don't move. Tegedde, who is confusing who? Tegedde, kati ekikuza kusoma otanga odda ku ssomero. Subconsciousness yegezaako kukuzuukusa egamba kyo si kyoli si kyoli. Kiri kyoweerabira kyolina okubeera. Okay? Twazalibwa ku nsi kuno tulina ebitone ebyenjawulo. Nze tulina nkimanyi ndi wanjawulo ate I don't need to prove it. Kuba nze kasana kimanya nti sirina kukola ninfuna emirembe. Nze nakimanya 10 years ago. Olwaweza emyaka ago ngira mu retirement. Asatu no retirement. Kadozegera kubeera nga you know. Era nze wemmanyire omuntu ti muze okufa oba aliko omwoyo ogumwogererako. Olina okuweza emyaka nange olina omwana wa myaka ago. 2. Awo mmanyire nti omuntu alina purpose. By 30 years dolina omuntu aba alina okuba amaze okuzaala. By 30. Kitegeeza by 50 years oba tokyaweerera. Tebakategedde. 30 years enokuba ngomaze okuzaala, by 50 ngomaze okuweerera. Mukaddaanyirira. Kati abali mu 50 nga bakyaweerera abaana. Ali mu 50 ng'okyaza alina ova kuwaweerera kale. Ng'okyaza. Naye akyaza aliko obulemu. Tegedde be bali bosanga ng'atambula n'omwana we nga muyita jjajja. Kumbe girlfriend. Kati otegedde. So kumbe mwana we. So kikyengezaako kuzisawo wano nti ebizibu ebituluma bigwa mu categories mmeka? 3. Psychological problems. Kyova nti mu Uganda abantu bagwa nnyo eddalu. Ekibazuula eddalu, we don't care about our emotions and our thinking. Omuntu amala kupanguluka tugamba bakale badde ng'ayogera bulijjo. We don't have psychologists. Abasawo b'obwongo tetubayina. Ekosa abantu bakola ki? Bajonoona be batubeetaaga. Bawo omuntu they don't care what they did for you. For them they focus on your reaction. Abantu bakujooga ne bakujooga bw'oliyakitinga bagamba gwe mubi. Era poliisi entuufu mawanga gakuze enoonya ki ekyaviiriddeko omuntu ono okutta omuntu. Ne wano oba bijingajinga oba bikimbo tebafaayo kikya. Omuntu ava ali mpolampola nga bamutakula. Omuntu akedde ku makya agenze mu bbanka asanze looni abadde amanya looni agimazeyo asanga bagikinzekinze. Omuntu atambudde afunye amupangula famire yafune buli omukazi amulesewo abaana abatutte. Omuntu agattagattagatwa ati alina amalooni bajjeko mobile money sente tusobola kuzijjayo tolina internet olina woosubira. Obadde okimanyi nti looni z'abantu zibadde zitambula nga basiba sente tekanga zitambula nga bo bakumanya tebakola ki tebalikaayo. Tebagala mmanya. So kikyengezako kukwesaawo wano nti obulamu bw'ensi tebwalina kukalubirira naye bukalubira lwa kintu eki. Bayibuli ekugamba mu Yoseya 4:6 nti my people are perishing for lack of knowledge. Okay? Kati bbe kitawanya abantu ku live nga zino bakukundye ye ayagala omugambe ekyamanyi kyatamanyi kiba kifu. Obategedde ye ayagala omugambe ekyamanyi. We are trained to listen to what we know already. That is foolishness. Kyova batukubiranga emikono gya kkono. Well, they knew we could unlock our subgundi creativity. So segeza abawandisa left bali very witty. Creative. Era abantu abakozesa left bali creative ate bagezi. Ekyokulala, don't confuse numerology and astrology. Yaba owulira abiri Chinese zodiac signs. Byebika by'Abaganda. Bino bisimanyambo what is zodiac sign? Sagittarius. Byebika by'Abaganda wano mu Buganda. Era nabyo tebyewasa. Tebyewasa. Era kugamba nti ekika tekiwasa mu kika bweki. Era birina n'obubbiro. Kati agera mu astrology kubanga it's very complex ajja balumya emitwe. But let us stick with numerology. Ebizibu ebikuluma nze nsobola okumanya aba tufunye example ndala asobola otegeera kwa bwoti yogera ennaku z'omwezi yogera mwaka yogera ennaku z'omwezi zo 26 November omwaka tunebo oguleka kale nebo oguteekamu ne batagulaba sijja gwogera 26 November
wandikako omwaka kati Dolin olimu traits z'obukulembeze you always want to be heard naawe oyagala okuwulirwa bw'oba tebakuwuliriza oli atolina mirembe tegedde ekyokulala oyagala abaana tuyagala weefula tayagala kuzaala naye abaana obaagala yes oyagala baki abaana then element y'entondo oyinamu ntono nnyo entondo oyinamu oziyina nesiza amaanyi nesiza amaanyi nnyo so kati ate oli life past 7 bali ate tuwogererako life what past 7 bye biche kati oteka mwa bali twakoze 7 simanya 33 bichi asman kati kankolage maybe gato mukebere yes life past life past 7 life path yes these are seekers and intellectuals introspective yes spiritual yes no the truth and analysis often they feel like an old so they prefer solitude research and understanding of life mysteries rather than superficialities kati bote bwole sibuli utegedde so obutemanya kikusuula ku muntu gwotalina kuba naye wenobeerawo ng'olina kugezesa nti oba ono anankolera tolina kugezesa ayina kati kati saawa zemmanya kukolera kati ankolera yaluwa tomuŋambira wano so onananga oli eyo ng'oli obulamu bukusobeddeko olina tebigatta bwe kyolabanga ekinene waliwo kirabanga ekitono tegedde wano Juliana bw'aba ayimba olaba byangu bakuba kazindala olabe kali yamu voice okajjukira olanye nange bakakuwemu olye bakakaluwakayimba so bwe kyolabanga ekizibu olaba Dolin kati waliwo omuntu kyekikasuku kyeyakola yasimplifyinga bino byaki yakulaga nti byonna nebyokusaaga bye content nolwa oli asooka neyeetegeka n'akola ati natekawo microphone ezikangakanga n'akola studio naye nga byagala okugata nti babyagala so be yourself wemanye osigale mu layini kati bwe kyolina okukola ebiba gyolina okukola igwe life past 7 you have to be a spiritualist si kuba musawo muganda kyokka bwosalawo nakyo kisoboka bwonaba teweezudde kibajja kukuba fire so gwosalawo obeere ku lowa self oba hayi naye ngenda kujja ne blackboard kati bitandise okumikumi ngenda kujja ne blackboard yange bebi gaa tukubalemu naawe jangu tukubalemu wano tufunyewo okubala omulala oyo bamumanyi wano naawe bamumanyi neddaluulye yes kyekayo line daluulye jadiri abantu ngamba bimukwatako wazalibanga mmeka date of birth nebo tayogera mwaka kale 8th June kati omwana mulongo alina personalities bbiri akane yempangu tamanyi kimupangu neyenyiza n'abeeraawo ekimana ekimutabuvannyuma sibe guli kati omulongo babanaba Dolin amaze Dolin omulaba bw'obanga ona gy'olaga ng'ona kyoyagala okukola ku kyona kyonna mukubiri omugamba akwogere ku byonna byakwogerako ebipositive bijja kukubaako kasana banga abyogere ni face people have to differentiate hold on utekamu wano omwaka sigenda gubalaga wandika wano omwaka sigenda gubalaga nati jamukebere bulungi tuve wano nga batakoze eki nga bategedde mubuye n'omwaka guno batana bakuwandiika mbu njagala ploti njagala nnyumba batana babiwandiika genda kwatako plus sina gaseka kati ono omwana naye alinamu entono naye si nnyingi naye ate bamukuwana tebamuwa mpozi nga yasabye taweebwa era n'omusajja ne bamugagga atya mpozi nga yasabye otegedde toweebwa wekiri tebakuwa mpozi nga yasabye kati ate ekyokola ayagala nnyo abaana naye kati aliko omukisa gwa ssente naye teguyamba ye guyamba bakwagalako era ojja kukozesa kati yagaggawaza balala ojja kukiza nti bwe yakwagaddeko obulamu bukyuka tugende mu maaso then ayina feminine energy mungi
era omusajja bw'abeera naawe abeera influence n'abanga byolagala byayagala era oyo yayina eddalu empozi n'agambye kati kakangereku kati kankebere last year you wanted freedom to travel a lot and change work or place oba kifo naye guno omwaka ogenda kuzaalayo kabebi oba ofumbire kiri mu alignment yo togabaako nno don't give yatugambye by the way ali celebrate kati so like you started eating a long year why your body is going to be so demanding so go nawe naali eyo njagala omanye nti ebikutawaanya byonna biri ku date of birth yo era ekitawaanya abantu tosobola gikyusa bakyosobola okukola kati kumanya olina kufumbirwa muntu kikaaki kuzaala baana wen obufumbo kati guno omwaka gwogulaba tugabaako kubanga wakolera ensobi bwati but ate your body will be demanding it mukana January onagera kuba atya kuye but takamuveeko mama mukazi wattu so mwebale nnyo abalabi channel yaffe olwaleero musamalizinga ebibuuzo byammwe mubiwandikewo so that next time when muleta nga tugenda mu question and answer kind of segment then ekyokulala bakomenting ennaku zaabwe ez'omwezi mu comment section tujja baddamu next time tujja agenda kugamba ne mu comment section wairi tujja funa betuddamu kukabamu okay so mwebale nnyo abagera dolini bami munjagaye muntu mulungi nnyo omulabireeyo ng'omuntu omukambwe naye she has a kind heart. Soft heart. I'm a lover. So guys, love me. Whatever it is, everything is challenging you. Waliwo omukugu asobola okuteeza. You don't need to go to shrines okuteeza obulamu bwo. Mukolerayo endagaano ze mutamanyi ezihootinga obulamu bwo, okay? So essaawa zino kyonna kyoyagala okubeera osobola okukibeera naye wetaaga kuzuukuka. Mugere mbere bulungi. Katugende twezuule guys. Bye. Mirembe. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.